mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Olunaku olwaleero omuyimbi kati omugenzi Master Parrot bwe batyo bamugalamizza ku bijja by'abajjajjaabe. Ono bamuziise mu kitundu eky'Ekamengo kiri mu district ey'Empigi. Bayimbi bangi nnyo abasobodde okubeera nga babeerawo amwattu okumuwerekerako ku mbaga y'esembayo. Nubian Lee, Mickey Wine, Banjoman, King Saha, Dr. Ildaman bonna babaddewo. Edrisa Musuuza, President wa Federation, naye talutumiddwa mwana era ono y'omu ku bagaze maaso n'okubeera nga bakola eggulire ery'amaanyi mu kuziika kuneeno. Atandise bulungi ng'ababaddewo boogedde bagamba ssebo watandise bulungi naye ate gye biggweredde obyonoonye. Ono yannyonnyodde buli kimu olugendo lwe ne Master Parrot nga we lwali okutuuka bweyagala maaso n'okuba nga atondewo Big Talent Entertainment. Kati ebigambo bya Eddie Kenzo bibadde bimpimpi bw'ati bw'ayogedde. Nsaba buli muyimbi ali wano mbeegayiridde wadde ensi yayonooneka oba ensi yakyuka twakula buli omu n'afuna obuvunaanyizibwa ono ali eri ono ali eno tukkirize nti tuli baawamu tuli famire. Nze recent nyina akafunda ke nalimu ne muganda wange Saha n'angamba naye omanyi tukuze okisegera ne mugamba lwaki n'angamba okimanyi nti nawulidde muwala we ali Kibuli ne mugamba nti n'angamba nange owange gye yalaze. Ne tutandika okunyumya emboozi awo nga twejjukanya gye tuvudde naye ne tuteerabirawo we tulaga tuli mu kugenda mu mbeera ya kukula. Buli lunaku olukya waliwo ekikusalako ku bulamu bwo obw'okubeera mu nsi. Buli lunaku oluziba obulamu bwo obw'okubeera mu nsi buba bukendeera. Wadde tuli bayimbi tutandika okweyisa ng'abantu abakulu tusobole okuweesa omulimu gwaffe ekitiibwa. Ono era mu mbeera endala asobodde okubeera nga yeebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa NUP, n'agamba ssebo nange oninako ettaffaali. Ku guno omulundi abadde asiima nga teyeemulugunya. Omanyi enfuna nnyingi ezisembyeyo ono abadde nga yeemulugunya n'ayogera kino ne kiriri. Ku guno omulundi asiimye n'agamba oyo omukulu yatukwatako ku mukono, ffe tuli kye tuli lwa mukulu oyo. Bigambo bya Eddie Kenzo. Atwalaga kisaka leero okwebaza ttiimu ya Firebase mwefenna mwe twatandikira including me okufuna omukisa. Muganda waffe yoyo era ekitiibwa kyafunye mu nsi kye kino abantu abamuwerekedde mubalaba. Muneebaliza nnyo Mwami Kyagulanyi yonna gyali okubanga yateekawo meseji. Kati wabadde amaliriza era asobodde okubeera nga ayisaawo n'obubaka bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Anti jjukira omukyala bamwongedde obwa minisita ate n'ono presidential advisor ku biyiiye. Kati kaakati era asobodde okubeera ng'akuutira mukama we akadingidi n'alaga nti ssente zonna esinga obungi ezikoze ku guno omukolo omukulu eyaziwaddeyo yawaddeyo amabugo agawerako. Kati mu mbeera nga bwetambudde kino eno kisobodde okubeera nga kitanula abantu ababaddewo mu kuziika ne bagamba nedda ssebo ezo ssente zamuwa musolo, nedda ssebo Kenzo tereezaamu. Ebigambo obedda byayogera babikubira engalo naye ku guno omulundi baganye bajeemye bagambye tekijja kusoboka tojja byogerera waneeno. Kale akavuvuŋŋano kabaddewo n'okukamuula ku maloboozi kwese maaso n'okubanga kuwulikika. Nze Morishid Segawa. Byange byebyo wabulira njatwala akakisa kano okwebaza President Museveni okutuwa essente ne tusobola okukola byonna bye tukoledde Parrot. Kese gye mulaba civil service gye mulaba byonna kubanga senga tabaddeyo tetwandibikoze. Oyonoonye oba toyagala oyonoonye otandise bulungi ate oyonoona. Abantu babiganye. Abyonoonye kintu akizimbidde ebbanga ate ayonoonye kyonoone. Era nange njagala okumutegeeza ssente zino zamuwa musolo si za Museveni. Webale nnyo.
Webale nnyo kiclarifyinga honorable. Akasajja munzikirize mpite waliwo omuganda waffe yayimba Master Parrot.